Mukama waffe yeebaza mikwano balamusizaako mwenna abatulaba ku Data TV nembeebaza n'emirimu gyonna gye mukola buli omu mu kiti kye ekitiibwa kye nga bulijjo kuva ku pulezidenti bakabaka ministers bamemba ba palamenti abasomesa n'abasirikale mwenna abasawo bakola mu butale na buli wamu buli omu kiti kye n'ekitiibwa kye abalimi mulimu gwonna gwokola omulungi ogwo Katonda agwagala era abagukuwemu omukisa. Twebaza Katonda oyo kubanga tuyingidde mu kigambo nga yagamba nti ekikulumiza kusukkuluma ebintu byonna leka kisukkulume nate amagezi gaffe n'okutegeera kwaffe kitukakkanye wansi ffenna tuwulire ate kiggule amatu gaffe ag'omwoyo n'omubiri watere ku magezi gaffe tusobole okukola ekigambo kya Katonda tubeere abalamu mu kyo tuwewe omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ab'emikwano mwenna gyatwala omukisa guno n'okwebaza ku bantu ba Data TV betukola nabo omulimu guno abaweereza betukola nabo mu studio abaweereza b'obuweereza buno abasitoola ssente n'abamirira naffe abasaba na buli omu ali yatusabira natwagaliza ebirungi webale nnyo webalire ddala. Kati ngenda kwogera ebigambo bino ansooke nfunjogere ku bubaka Mukama bwe yandaze. Mukama alina kye yandaze naye kino simanyi bwe bakiyita nojja kitegeera kubanga omuyaga balina bwe baguyita amataba balina bwe bagayita musisi balina bwe bamuyita naye nalabye amazzi nga gava awanga bwe gafubutuka awantu ng'ate galinga mukoka ate si mukoka kuba mukoka enkuba yeetonnye naye nga gafubutuka bufubutusi naye nga buli mwawo alina okudduka emisinde n'emmotoka zabadde ennyingi abamu bali mu mabaasi abali mu mmotoka abali mu kiki ne wali kyatuuse ekiseera nga gwe tosobola kutambulira mu baasi oba mmotoka akuyitawo ng'olina kwewaayo kugivaamu bw'omu n'owanika emikono mu bbanga ne weegayira Katonda n'oyita mu mazzi ago n'osanga olusozi obabaddewo ebirala ebigenda mu maaso ebyo byonja kubyerekera. Njagala kwogera ku mbeera egenda okwongera okujja mu nsi naddala eri bannayuganda ffe Mukama be yayita ejja fubutuka bufuusi buli omu waali. Baasi zino n'emmotoka naye nga zikiikirira abantu abatambuliramu ng'ekitongole ng'ekkanisa ng'obuweereza ti buli omu mbeera eno ojja giyitamu ng'omaze kuwanika wekka ng'okubikula 3 weegamba olunywi lw'ekkumi nti weekuuma ekigambo kyange nange ndi kukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukema kigenda okukema ensi zonna. Eza kino buli omu ajja kuwanika oba bibiina oba byabufuzi oba kkanisa buli omu asalewo nga ye awanike. Okuwanika emikono kitegeeza kwewaayo alokayite mu mbeera eno naye ebiddirira byokambirekebwa n'adde waddakawo nga si wangu ebyo aliba byagala alijja n'ambuuza. Ngenze mu maaso ekigambo kino anaakitwala ng'ensonga n'awuliriza kijja kutuyamba. Nzijukidde n'ekirala kankyogere kubanga twali tukyali emikono nga tukuŋŋaana ndoza mu myaka gya 20 nga bwe watyawo n'ennyaniza omwami omu Mukama gwe yawa obubaka yali